bibyo bigundi baba bitani ebyo bisibitegera ebimotoka ebyo biwetiye ebyo si bimotoka katapira kiba kisanyi goyinza okuyita omulongooti si mulongooti anti ze zimwe emmoloka bye bayita ebyo bagiyita crane bisitula bintu kutwala waggulu kati kiri kikutte olubengo kikutte kikwegamba buli kintu ky'omulembe kiri wano si bino byakujja na wirubaalo omuntu n'ozunga ne wirubaalo omulamu ogutwese gwa kisaawe banange ekisaawe kigenda mu maaso kiri mu kuggwa kiri mu kuzimbibwa speed era tugenda kiggulawo nga ttiimu yaffe yennyini Arms FC nze kennyini nze kapiteeni nze lujja mulungi atwala kubuzaako era nekwebaza okubanga ogoberera programu zaffe ez'enjawulo we twogerera tuli mu kisaawe gali kwoleka construction egenda mu maaso olaba nti buli muntu alina omulimu gwakola okulaba nti ekisaawe kino kiggwa bingi nnyo byayogerwa naye nga olwaleero nga negatiddwako ttiimu kabiriiti tuzze okulaba nga ate tuweesunga bwesunzi akulaba nga ate embeera y'ekisaawe kino buli omu abaako kyonna kyeyenyigiramu kabata waali nnyo namba meka eno namba emu nabera golokipa nambemu abaliifu bannayuganda mwenna tuli basanyufu nnyo tuli waneeno mu tawuni oba bayita ku Nakivubo oba bayitanga ku Nakivubo omanyi bingi badde byogerwa nga bagamba nti simanyi ebimu amu byayogera tebituukirira ebimu sima abalimba naye bw'oba tonalirana amu tomanya nti amu yaani naye amu y'omu ku basajja abasaana ndowooza okubeera mu nsi oba omuntu byandisaanye okukolagana nabo oba musajja ekisookera ddala ayagaliza ekyokubiri mugabi ekyokusatu musajja wa kisa ate musajja munnaddiini ate musajja alumirirwa ensi ye omanyi okwagala kuba kwanje olyanza oga nti njagala famire yange njagala abaganda bange oba njagala wa ddiini yange naye amu ye muntu atataliza amu ye muntu ataboola muntu abamusemberedde bamuwaako obujulizi naye mwebaza ng'ovudde ku ekyo ky'okwagala abantu wabula n'okwagala eggwanga kubanga eggwanga bye bino bitulabako kati yagenda n'afuna awantu wano ne boogera bingi nnyo awo kati wagenze kati fiiriddwawo bagenda teekawo simazi sitoowa sima bagenda teekawo paakingi simanya biki ye Uganda biki naye amu aswazizza abantu era abantu kyekiseera abayogera ennyo bali bye bakola ki bye bayogera sofa omulimu gugenda mu maaso baya tusuubiza ekisaawe speed kwe kiddukira nze simanye ebbanga eribulayo balina atukanira yayogera bayogera ebbanga ttono nnyo naye nze ku nze nalaba nga yayogera eggwanvu ku speed gyenkola ki engeri gyendabamu engeri embeera bwetambula so tumwebaza okubeera n'omutima ogwo tumwebaliza ddala mukama mwongera muwangaaze kubanga byamu ku basajja betula bayinza okugasa ensi eno ekisaawe kirabe kiri mu kutambula era twekungaanyisa ne baganda bange ne tujja ensi eno nti ekisaawe kidduka Maria Kigo otambuddeko ekisaawe kino oyinza kigeza ku bisaawe kyeyo gy'ogenzeko ebweru wa Uganda ntambuddeko mu bisaawe by'ebweru era mbituddemukko natulako mu Stamford Bridge ekya Chelsea nagendako ku London nendaba ku kya Arsenal Emirates nengerako ku kya Tottenham Hotspur ekya West Ham naye kankubulire omutindo gwasitudde gwe guli gwennyini ekintu kya mulembe y'okusiza bwendaba emutindo gwa mulembe tugenda sambanga abazungu tubadde tubonaabona Namboole nga yafa tubonaabona nga kugamba ati ebisale tebitugasa tiimu y'eggwanga gyekyaliza wala olumu n'abawagizi tetusobola kugendayo olwajjamu olusi gye badde ekyaliza tetuganjira ekyaliza nti oba wabi naye tuyambiddwa nti twongera okwanguyizibwa kubanga ekibuga kiri kumpi kakati n'amadaala gazimbwa awo naona wakutuula ate tukyayongerako kiri mu steps ekisaawe kino bwe ntunuulidde pulaani yaakyo n'omugagga enzimba gyakizimbyemu bye mulabanga wansi waakyo nga ogamba nti abayimbi abazanyi mupiira gye bambalira waliyo zi restauranti togenda kujja wano kisaawe ate ofulumemu nti ate ngenda kutuke wa bakuli ate kunoonya kyakulya waliwo ebyokulya ate era n'ebisulo era abantu bano abazanyi mwe bajja okusulanga kugenda kwera hotels nga za kisaawe teziri bweru wa kisaawe wabula ziri munda wa kisaawe nga waliwo n'ebisulo accommodation kati ate era olaba abavubuka akyabafaako nnyo abawadde n'emirimu uyo omwana mwanyinaze mukutumiza mu kamera baba Tony mwana wa buwala oyo ali myaka 25 ali mukunoonya kasente abawadde emirimu tunula muono baba Tony ayetiso omutayimbwa mwana muwala muto ali mukola ate befunira akasente kaabwe njagala kabata tuwe ebyafaayo by'ekisaawe kino zijjukira akatimba ke basibanga wali kati
ng'ebisubi wano wabeerawo mazzi gwe waliwo bano bamalirya kitebaaliwo ono yaliwo naye wano walingawo pasikalamu naye kimanyi amwagenda nga singa enkuba etonnya omupiira tebeera ne bagenda teekawo kapeti ng'ekapeti najulia nga eri miliyoni banga 40 bwe watyawo zibagenda oteeka ebyo kati wano ojjukira nti wali walingawo geeti nga bwogambye naye kati waliwo ebizimbe nga bwobiraba so ebintu bingi bikyuse era bikyakyuka kisawe kinagenda kiteeka ku mutindo gwa nsi yonna kyo kitegedde naye nga bina tukibagamba mwe tulaba abantu twetegese tuli mu team hap Hams Hap nga bwolaba twambadde bagita Hams Hap eno esangibwa mu Google mu Play Store oba mu App Store osojisanga no downloadinga app eno ekolanga bwolaba application ya byakusesa application ya byakusesa genda eri ku entertainment yokka temuli mu kintu kirala genda mu simu yo downloading bagita AMS ojagisangayo osayininge ogikolera account otandika okulaba ebisesa kubanga yagikoledde n'ebitone abyagala kitegeza babazimbi ekisabo ayagala ebitone omupiira naffe ba comedian atwagala abayimbi akolagana nabo abantu ba bulijja abalimbi obusuubuzi so ali musajja ali jeno ne tumwebaza kuba mulimu mulamu ogutwese gwa kisaawe banange kisaawe kigenda maaso kiri mu kuggwa kiri mu kuzimbibwa speed era tugenda kigulawo nga timu yaffe yennyini AMS FC nze kenyini nze kapiteeni AMS FC era nze ngenda okusamba namba 9 gwe kapiteeni namba 9 abamuteebi ngenda kola nga Didier Drogba okirekola nti nkola kintebera AMS tugenda kwatusamba ate mukulu amu yennyini Stamis Kigundu yagenda okukwata goolo si bolo boy agenda kukwata goolo AMS agenda kukwata goolo Mr Am Sebo agenda mu goolo Yasini agenda samba musanvu akizibu engeri gyali muwanvu sebanga togenda samba ojja kuweereza giyise yabaddago gabyo oyina Isma Kalevu jajja buloga Isma Kalevu agenda samba 11 tugenda kungatongeremu n'abalala bapalasona bagenda samba Edikenzo fulu figa ajja kuba ndulu so ekintu kigenda kuba kya mutawaana yagenda ovuma bano kati nga omugenzi okuwakanya nga yavuma golokipa weri n'amujja ku mulamwa n'alyoka amukolerera ebigambo tukigulawo tiimu yatandise okukolebwa ebigambo biba bingi eyo gye tutambulira oli ayogera kino anayogera kino nawe ojja eno nolaba omulimu nga bwe guli nawe oddamu amaanyi weeyongera okusiima oyo akola omulimo ki omulimo ogwo ne boogera waalimba ekisawe tajja kimaliriza atulimba naye ekisawe kino kigenda ndowooza okiraba kidduka ku sipiriza iriiri naye kiki weesunga mu kisawe bakyawedde dda nze neesonga ebintu bingi olwensonga tulina ttiimu gye bayita Hams Hap Maria Kyagambye kapiteeni ffe tuli redde okutandika okusambira mu kisaawe kino tulinze bulinzi kiggwe naye nga okubawaako katono ku kifaananyi ekisaawe kino kye mulaba akigenda beerako emizannyo mingi nnyo egy'enjawulo tusuubirako volleyball basketball emisinde wabbali so bingi nnyo bigenda kuba nga bibeerako badminton bodybuilder bano abazimbye obunyama abo ba Mr Kampala mugera balabira bano ba bounce lifuta bano abasitula obunyama Mariachi yansesaako ne senga Justin nantume kyaba abasajja tubalaba obunyama obunene bakola eno waggulu naye no wansi ku muntu wa wansi wafu okwetoola ekisaawe kyonna ndowooza olaba bali mu kulaga kyekyandibadde ekirungi bali mu muwabula bagamba wanaagi wano mulimu tugukole bwetu na bwetuti ate na wano tukole bwetu kati ekyo kirungi nnyo omugagga ng'oyo mulaba afaayo nnyo eri bizinesi gyali mu kukwasaganya pulojekiti gyali mu kutambuza n'amonitaringa abakozi bakoze batya kirambudde kitya ng'ayogerezeganya bulungi nabo ekyo kirungi nnyo eri bannanga abakozesa temwesuulirayo gwa naggamba mlaba business etambula etya mirimu abaana bagitse kuba bizimbe bujjo bigwa namwe mbiraba nze kyemmanyi abo nga ba managing director bebavaako obuzibu tolambudde kulaba cement kigo bataddemu mitayimbwa kije bakozesezza zo sente zoba waziragawa teka sente wokola ki wolaba kati abantu ngabo betwagala banna Uganda ekirala ondabiddewo ba mu Japan awo obo mu Yindi obo werandani obo mu America baana baawano bayingini ababo baana baffe baawano be Uganda tuwali mu Kenya tuwali we China tuwali we Dubai
twaliwo India basajja baba abaweereza bonna abaweta emitayimbwa abakola ki baana baffe bawano Banyankole Baganda Batoolo Basoga buli ggwanga lyonna wano weeruli fano tetusosola abatoolo bavuga musenyu abatoole bavuga omusenyu kubanga bo bavuga nnyo ebigaali abasoga baleeta mazzi lwaki baleeta mazzi anti otuwaneyo ku nsonga abanyolo ne batabula nedda fe wano buli ggwanga lwaki tuli wa werigwa nti omukiga alina amaanyi omuganda mugezigezi olw'ensonga lwaki mugezigezi asobola wetwa omutayimbwa n'anyweza bulungi olw'ensonga mugezi ne gugenda mu sheepu olw'omusaiti alinawo paati ye lwaki omusoga akima amazzi ne bwagaleeta nga gayiika ye taba na ansa kubanga yasooka okweyirayira tafaayo bagayiise omutoolo lwaki ti omutoolo mu kuvuga ekigaali basooba abanga avuga emmotoka bavuga musenyu abagisu be babeera bali ku seeti balungi mu ggoya akawunga kati abalugwala toyinza musanga nga ate akola wano be bali ku sitoowa emitayimbwa gye giva tosobola mubbako mutayimbwa tebagibba toyinza kujja ng'omulugwala waali era yewa security ebaku mutayimbwa obutabbibwa era teri muganda akkirizibwa agenda kwereetera mutayimbwa osanga yeesaze asobola okuguwa munne asomba atwala bawesa miwese mugera okulaba emitayimbwa tegituuka sitoowa nkalu naye nga Abaganda bakoze eki ate ayinza gibba bubbi gwe n'osobola omumanya akulaga abaako era n'obujulizi bwalaga nti bagimubyeko ajja n'agamba lyaki ntema akambe oba nkuba essasi mu kigere ye Omuganda mugumu amala omulaga emyezi egi naye nga amaze ofuna emitayimbwa 40 tobabuulira tukyagenda maaso n'obbawa ekisaawe nga bwe kifaanana katuli waggulu twambuse abamu ku ffe gye tujja otutuulanga Mariaki awamu kwegamba we bagenda kakati katolaba wali we tubadde we walinga awasooka we bagenda okwala obute bagamba ddala g'osoose okulaba kati ate zino empagi z'oli mu laba kati bali mu kusetinga te ddala abantu bagenda kubanga batuula bwe bati nga bw'olaba zaalena nga bw'olaba z'oli Trafford bw'olaba zi kampunu zino ez'aba Barcelona kugamba batuula bali mu steps kakati wali we wasooka kati wano kadeni ate bamale babakasuke neeri kugamba omuntu balaba bati betuulako si byakubeera wamu wetu ne muyimirira ate tolabawo omutwe omunene akuli mu maaso ate tolaba omuwanvu akuyimiridde mu maaso musajja wattu oli mumpi olinga mukaabya ate kati kitegeera tolaba abawanvu bangi so buli omu aba asobola okulaba kubanga buli omu abeera mu pozisioni ye naye twebaza okulaba nti nno omulimu gutambula bulungi nnyo bigambo bingi bibadde byogerwa nti nno twali kitambula naye nze essuubi lineyongedde n'essanyu okulaba nti embeera yonna ekola ki etambulira ddala bulungi tajja abamanyi ku by'okuzimba bayinginiyazi bali wano ate nga baana ba wano kampuni yo bagiyita loko so okugikwatako local construction ogiraba nti yekwasaganyizza ensonga zokulaba nti zikola ki nti gumulimu gutambula bulungi nnyo eyo mugimanyi weeba ekutte ku nsonga eba ekoze eki eba ekutte kyensinza okwagala ku kisaawe kino tekuli muchina n'omu wadde muzungu tewali baddugavu beereri bannayuganda baddugavu ate bako baddugavu nti oba bava nti oba zi Kenya oba zi Tanzania wabula aba wano abaana bali wano buli ggwanga Basoga Baganda Abalugwala Bateeso Batoolo ate nze namwagadde nnyo olaba n'Abatoolo bakola bali wano ng'atola nti bino ebintu bino okubanga bigumu naye Omutoolo ngeri gy'alina esimanyi oba seminti amunoza naye kati bba Abatoolo paati yaabwe ate yo tebatabula seminti tebakkirizibwa wabwe asukka obungi ate ye akaaba kuba baalaba nti bamudiibuuda kati bba Abatoolo bavuga buvuze mu ssenyu abakiga basula emitayimbwa abakiga bajja seminti mu sitoowa kubanga abakiga bumu bakimanyi bamaanyi bakula beetikka kubanga kyawulye tuleseeyo tubaze tewali nnyo era igwanga nti lirina amawulire era ge galina amawulire omwami wange agatali mu nsi naye nga tweyanzeege bannamoli mwebalinyo mwebali eddala namukutwala buvunaanyizibwa ne mujja ne mubeerawo twakula nti nakivuba ekisaawe kyaffe musajja akizza bujja era omulimu agukutteka nabwala tetuyinza bimalayo kubanga bingi nnyo naye mwebalinyo mwebalire ddala omulimu gutambula bannange abadde bawakana omulimu gutambula tuli ku sayiti wennyini twesudde ne tujja era batuwe ennaku ntono nnyo ng'omulimu tugubakwasizza balaga nti omulimu tukoze eki tuzze gusabuukulula byebyo bannange mwebalinyo mwebalire ddala sigadde ndi MC Maria Portable Guy
omusajja alina figa etwalika ku buko andi ne bakyali bange bano nze Kabaata tubasiibula tugenda sigala nga naffe tukyakola wano ku kisaawe tulage nti omulimu twagala gudduka speed abasajja nange amanya Senga Sebbanga president w'abakomedian naye nga era nange nebaza bwebaza mugagga Hamu olw'enkola nga gye tulabe nga olamu bwe tugulambudde kitegeeza maanyi ge n'amagezi Mukama ge yamuwa n'okulaganira wamu n'abantu ekyo kirungi nnyo so tumwebaliza ddala era ntugamba ne bannayuganda babeere bagumu. So yembeera batusiibudde ttiimu Kabiriti yemaze okujja ku ground okulaba nti nno embeera bagikwasaganya bulungi nnyo. Ofunye ekifaananyi gwe tulaba embeera y'ekisaawe kino nga bwe kifaanana naye nga nkutegeeza nti kino kye kimu ku bisaawe ebigenda okubeera eby'amaanyi mu East Africa world over olw'embeera gye bakiteeseteesemu. Emizannyo mingi nnyo gigenda kuba nga gibeeramu tusuubira artificial turf. Tekyali busubi, tekyali biri bigo byalinga mu kisaawe kino, tekyali biddiba, tekyali katimba kali kasalanga kuva abagizi lwaliro buli omu alina position ye okulaga ttiimu zonna zitwala bulungi ekifo ekyo. Nze lujja ku lw'enteekateeka eno Katonda abankumire ali paka program eziddako.